Oli ku BOCAT TV. Leero enkya naluli. BOCAT TV. Okay, nkwandiza nyate ku BOCAT TV walakula mpozi ngate otuviewinga otulaba ate mpozi noberanga o subscribinga no sharinga videos zino ezenjawulo. Nyongera okugamba nti gwe ayagala okubera mpozi ngate obuuza ku bantu botumira ku bantu bo. Nokubeera nga okyatinga munaffe osobola okubeera nga oweza ka video ko nga temulimu background yonna, background music nga temuli, nukaweereza ate mpozi jawa tukaplayinga waneeno live ku BOCAT TV. Nze SULA SSENYONGA kubuuzako olunaku nga luno olwaleero. Suubi muwala wa Bobi Wine oba muwala wa Hon.Kagulanyi mwana muto naye ate ebigambo ebimuvaamu bigambo bikulu. Asuubiza okudonatinga ngawa oba asuubiza okuwa abaavu. Abasuubiza atya? Suubi katuleka video kano otegeere ya donating akikyagenda okudonatingira abaavu. Nandi gwawe. Mubeko. Suubi. Aliwo mwana wa wano. Yes, Tata. What's the issue? Is your tooth ready? Yes. Okay. Are you ready to remove it? Yes. Give me a high five. Tata, but the blood is gonna come. Then it gets Amanyi nti bw'omukolamu erinnya omusayi The bravery. Wow. Blood will come. Let me get tissue. Shalom. Help Suubi get tissue. Okay. Magic. Do I call up my magic? No. Magic. Yeah. Don't worry. Tap that. Ting. Ta-da. This is cute. Rich girl, katikanda we. Give me that smile. How cute. Smiling. This is so cute. Kali. Wow. Bite the tissue. Bite the tissue. Bite the tissue again. Somebody's going to be rich, eh? Yeah. And that somebody is me. Super girl. Okay. Great. Then again, I see. And you see what? And I see the lettuce here. So, Shalom. Katugenda kalongoosa ki? Just kafaanana bubi. Olabye erinnya lya Suubi. Emessage additwalirawo. I know, naye njagala kumanya lwaki obunyo buno bwali bwavunda. Obulaba. Bwali bwavunda, just a small thing. Suubi. Shalom. So who is going to be your business partner? Since the president is you, I only need 3 business partners. Tata, Shalom, and Solomon. Great. No, 4 business partners. Mama and Shadrach and Solomon. So where are we going to put this?
Do you remember the name? The place where the rat gives us money. Put it there. They put it there. And then, do you remember the prayer to the rat? Yeah. That's the song and the dance. You remember it? Try it. Okay. And then do you remember the prayer? The kuku penene prayer? Come here, Suubi. Great. Come here now. Kakati, Genda. Who did you say is your business partner amongst your siblings? Shalom? Yangu mama. Tata, you're going with me and Shalom. No, me, I'll call the rat on phone, okay? Everybody. Tata, you just get emojis and send it to the rat. I get emojis. That's a .com. What kind of emoji? There's a rat emoji and there's a tooth emoji. Okay, we'll try that as well. But I'm lying, there's no tooth emoji. Kakati, Shalom. Genda ne Suubi. Muteke erinyoli. Zoinga in the next of Shalom. And becoming Matthew. Matthew has me. Matthew's teeth have not grown back. These teeth are, I think they're gonna Lucy go told back. me they removed them like when she came like a week ago. They've grown back? I think. Okay. Now, Mugenda muliteke emese we're going to disanga. Do you remember where you put the other ones? Where did you put them? Under the stairs where you get your shoes. Okay. So here. I'm the one holding it because I'm the owner. Hold with 2 hands. You go while you pray to the rat. You go while you say the kuku penene prayer. First say it. Kuku penene, Maria Mundu, Payo Bisoto, Sewamese, Payo Sent. One more time. Kuku penene, Maria Mundu, Payo Bisoto, Sewamese, Payo Sent. Okay. So you say that prayer as you walk there. But don't close your eyes. Say that prayer as you walk slowly to the place, and you place that rat. You place the tooth down slowly, kneeling down as you pray to the rat. Okay? I don't hear you. Okay. So, what happens if the rat gives you money? What do you plan to do? I plan to do with the money. I give some of the money to poor people. Okay. Some of the money to poor people. And I give some of the money to Mama to pay that man. And I use some of them. And I use some of the money. The rest of the money I'm gonna use it to assist. Ka video kalaye bulungi nnyo. Mwana muwala ono yakudde erinnyo. Era ng'enkola eritevangawo nti emmese egaba ssente. Kuba ekyo kyava dda kuva buto nga bakitugamba emmese egaba ssente. Naye bamubuuzizza ku ssente z'agenda okufuna ng'emmese emuwadde agenda zikolamu ki? Ndowooza omuwudde kyagambye nti agenda kubeera ng'adonatingira ku baavu. Sente zimu agenda ziwa abaavu. Kati omwana omutongo oyo akimanyi nti waliyo abaavu. Omwana omutongo oyo akimanyi nti waliyo abaavu abeetaaga okubeera nga baweebwa obuyambi. Alaba abaana ku TV, alaba abantu ababonaabona. Naye weekanga nga ku bakulembeze be tulina mu ggwanga tebalina baana balowooza ng'abo. Bo beefaako byabwe. Bo beefaako bokka. Bali muzirinda bwolwange. Kati nno oyo mwana abakyala enyinze mwe bassebo ne bannyabo. Si bali mu buyinza mwokka. Nammwe abali eyo
mubeereyo muli baana b'abagagga oyita ku mwana ku street nenga yeetaaga nusu 5 ba 10 n'otakimuwa. Muyita ku baana babanammwe muli mu mamotoka mugenda ku masomero abalala baavu nga bali wakati basoma. Tosobola gamba nti naye buli mwaka singa ngenda nfiisa ku bitabo bino. Omwaka oguggwera katale simba nina ebitabo bimeka ne bwo donatingira omwana omwavu n'omuwa ebitabo ne bwo muwadde dazini y'ebitabo emu. Mu bulamu bwe ajja kusigala nga akujjukira. Ne bwo muwa dazini emu y'ebitabo eya kalaamu rather ajja kubeera nga akujjukira agambe nti omwana wa gundi, omwana wa mugagga gundi yampa. Teweetaaga kumala kubeera mu buyinza okugaba. Nolwekyo abaana tubayigirize okugaba n'okudonatinga. Abaana babeereyo nga tebalina engoye balina nnyingi nnyo tebalina kibazikozesa, engoye ezimu nga zikaddiye tebakyazaagala. Muyigirize nti olugoye wato lwagala nga lukyali lulamu osobola odduwa ate omulala alwetaaga ali mu bwetaavu. Tova ku BOCAT TV, nze SULA SSENYONGA. Oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli. BOCAT TV